primary school tibakola kati nibekati kubanga emize giyita it's okay to use those okiraba It's okay, you mix English Luganda. I think you're struggling. thoughts Yes. zo zijja And they come you divert. Toyinza kubeera nga robot nejja n'okwata computer get a computer and just redirect no tuli bantu. So how did you manage to keep yourself mpaka oba mpaka 35 yagamba 35 kyenasooka otegeera nga teweegomba ng'olaba feelings ofuna bu feelings mwana zoba ate nze nali nsingako abalala omusaayi gwange ndoza gwali gutokota n'ogutokota wakiringo alabika yali ahaginga nga balaba kiri bubi wakiringa ahaginga abaana wansaawo kati baganya okuhaginga kumbe eno amala kizibu kye. You know the people who do that. Anaite mukisussa. Asikulimba. Mune abalokole bahaginga in a way that is so tight no gamba nga kifuba kiringa ekigenda okuvaamu. Yes. Kumbe eno kati bwakola bwati. Ngakami. Naye nange nzijukira nahagingako bwentyo. No kaminga. Amangu ago. Hiti. Kati labayo. So how did you fight temptation? Abantu libanjawulo. I know true. What do you have to line nakutiriza kuna kaminga? Yes. Yeah, why don't do that? Waliwo ayinza okuba mulokole na wamufumbo n'atuuka seconds 2. So really human being tuli bantu. So how did you fight it? Abalokole to fight the temptation. Kati nze saasooka kumanya nti ng'omuntu eyo embeera yo biology ebeerawo. Yeah, true. Kyaki n'abantu abagirimu ensobi gye baakola kwe kugamba nti oyinza okijjawo nga kirabikanga bwe kijja ogira bugizi ogenda muko no kati ebeeranga oba diamond yeze kati ogigoba okiraba kati omanyi kyaki zaffe bajja kunsonyiwa naye kati ng'omuntu eyasoma human sciences and humanities ne Bible abantu abadde batusomesa biology side ya biology oba human anatomy tebagikugukamu so basomesa bino bye basobola naye baalireetedde omuntu eyakuguka mu biology najja n'asomesa church pastor yayagala okubeera ku ki to a point no kirabikanga omuntu wabanga ali psychologist najja okusomesa church oyo abeera asomesa nsi okiraba kyobalaba science ne biology mu church yaffe wano it is foreign ya mulugano gamba eri foreign ya eri foreign teriyo lwakuba muntu yategeera njiri funa Yesu wo otandika ebyamagero oba ekyamagero kize oba tekize jjukira okukwata mu nsawo mukiraba naye tetutaddeewo ensoma ey'abantu abaakuguka mu mubiri gw'omuntu n'obwongo bw'omuntu engeri gye bukolamu n'engeri gy'alina obukwatamu tebabyogerako okiraba biology kati nga bikutomerera eyo oba oli lake naye abantu abasinga bali mu bawulira bubi ng'alabye ku mulenzi oba omuwala n'amulowoozaako awulira nga asobezza nnyo Katonda ekyo kive bisambi
nedda. Even in some churches you have to apologize And repent. and repent in Kati front of olaba. a church. If that woman gets pregnant, lustful well, thoughts. yes. Okitegeera. So usually abantu ng'abo ayogera ekintu ekyo teyasoma. Okay. Kubanga Bible eno tugisoma naye tulina okwongerako. Okay? Wakirikola theologian kubanga bw'okola theologian Bible osoma psychology. Kati gwe oyagala babagambe babeerye lwakuba engeri gy'oyogeramu oyagala babagambe beerye bwe kijja basatisfying omubiri gwabo. Nayogedde ne ŋŋamba nti science ono bw'aba bamusomye akuyamba nti ekindowoozo nga kizze omanya nti omubiri gwo mulamu. Sanyuke nti omubiri gwange. Osanyuke nti omubiri gwo mulamu Katonda yagutonda nga mulamu. Okay. Naye n'omanya engeri gy'okukuyisaamu Embeera eno nga okugiteeka mu nkola n'omanya we ngiteeka mu nkola wano. Mbeera nkosa muntu obeera mba nyonoona muwala wa muntu oba nyonoona empisa ezeetaagisibwa mu guuni in society. Yes. Okay? Kubanga bino ebintu bwe tubikola nga tebiri mu mulamwa gwabyo tuba twonoona mpisa za community. Kubanga n'obwana obulala bugira ki? Ogenda okulaba nga owange baasi yokka bakyongeddeyo nabigude nga bali oba baali mu class. So nze natandika okugira ki? You abstained for how long? Nze nalinda paka myaka 35. Ng'omubiri gwo gutambula bwe guti nga gulimu omusaayi. So you broke your virginity at 35. 35. I have a feeling. You diverted my question. There is no girl out there. Teri mwala wa muntu wabweru ayinza okugamba nti nno. She saw you. Wansi w'emyaka 35. She saw you. Nagenda ne mulimbalimba ne mukozesa byatalina okukola taliyo. Kati ekitegeeza mwabagula sabbuuni. Like, how did you go through the years? No. Kati ekisooka namanya obukosefu obuva mu ekyo. So you never masturbated? No. Nti no. So wakwatanga Bible n'ogiteeka onoosaba? Nedda. I'm just curious. Like, kati kambabuuze mwe muli bakyala. Once in a while oyinza okubeera mu mbeera. Ogenda n'otandika okukozesa ebigundi byonna ogenda n'osala ebitooke byonna. N'obijjako nkyogedde temukisussa njogedde ekitooke. Bogoya biringanya biki no but kati kyengezako gamba kijja ne kigenda. Oba obadde mu desert amazzi nga tegaliiwo kijja ne kigenda. But for you guys it's worse. Kumanga for you it's like every minute every second you feel like kati abakuliriza mpisa mbi bo obwongo bwabwe babuyitiririra mu mbeera eyo. Empisa tuzeeyigiriza ate netutandika ozikuliriza. So what kept you going? Omuntu waba mwenzi ye mu bwongo bwe yateekamu ekintu ekimuyamba okubeera omwenzi. Tebakulya ssente. That's a good one. Kubanga wali abatali benzi bo bakola bati. By the way, yeah, there are good men out there nga si benzi. Kale ga benzi katono. Onatakikiriza. Je bali nga katono nnyo nga benzi katono nga si benzi. After all in the No. Kati labayo siri mwenzi. Benzi katono. Nenga si benzi nga sinti tebenda. Sina manya wasatala toli wali mwenzi. Kati nze we nali waliwo andaba kati. Ajja okugamba nti oyo gundi olunaku weeruti ne weeruti erina omwana bw'ati ate yamulimbalimba bw'ati waliwo naye nga tewaliwo lwakuba it never happened. So how did you control your blood flow?
Okunnyonnyola aji wajjukulu tewasabanga I want to know because now we are different. Yes. So how did you go through yours? Kati. Ku 35 kwasi kitegeera ngo ebiwala biyita wali bina akuyiseeko wali n'ogamba no wakola ng'oti kyenadde ngezako bagamba sabbuuni n'obugaana. Sometimes freedom ejja mu kumanya. Bw'omanya obuzibu obuli mu kintu nikigenda okukomya. N'otakkiriza mubiri Okay. kufuga. N'otakkiriza mubiri kufuga. Yes. Yes. N'obanga kati abantu abapulaninga mubiri si gwe gubafuga bwongu. Usanga Bill Gates ng'ali awo katusente z'alina yalibadde buli nsi alinayo akakyala. Okay. Naye yes. N'ogamba mbuno bwe nakikola n'afunamu kirungi ki n'afunamu kibi kyo genda okulanga ekibi kinene okusinga ekirungi ko gwe ng'okubawo Bible. Kubanga ate n'ekirala waliwo abantu abatakola kintu lwakuba asasira muzeeyi we. Agamba singa nyingira ekintu kino oba nenfuna olubuto oba nenfuna siriimu muzeeyi wange. Naye waliyo abantu agamba nti bannaye Katonda mba mugamba ki? Okiraba kyengeza kugamba our ethical principles zina foundation. Kati gwe ethical principle yo empisa zo zisinziira ku ki? Zisinziira ku mikwano gwo gye mutuula nagyo ne munyumya engeri kali akawala bw'okaagala kubanga era n'obwongo gye bujja ogenda. Obanga olina mikwano omutuula mugamba nti naye omanyi bwetukwata obusente buno bwe tulina netandikawo bizinesi eno agakwatira awamu agali awamu. Okay? But that is mature thinking, progressive. So that's why your mind will be at. Yes. Ogenda okusanga nga mumaliza meeting eyo nga kyewalirowoozezaako tekiriiwo. An idle mind. Olowooza ku ki? Ku business. Ate kati olowooza on a business. Naye olaba retirement egenda kubeera etya? Mugenda kubeera mu buwala? Kubanga omusaayi guno ogenda kukendeera olunaku lumu. Amaanyi gano gakendeere. Kyoba wasiga kyekiba kigenda okutambuza mu biseera ebyo. Otuuke ne ku muggo ng'ogamba nga weewaana. Abamu amaanyi gatulimba. So nze ekyanyamba ku kanisa kwe kuba nti waaliwo engeri y'omulamwa ogukuyigiriza okubeera obuvunaanyizibwa. Okiraba? So basically ne company yetubeeramu nayo eri vital. Kati nembeera nga kati eri nenjivaamu jjukira navudde mu yaki muya siriki ne ange ng'abaana obasangawo ku luguudo nga boogera ebigambo nakwata n'omukono nagamwana ntaasa n'agamba nze bankuza naye n'ogamba maama ng'olina okusasula ssente. It is true. Nkutegeera. Okiraba? So bw'otandika okubeera nnyo eri otandika okweyisanga eri. Bw'obeera nnyo eno ate nkozesa ekigambo nnyo lwakuba sikkiriza nti omuntu alina okuva mu bantu Yesu boogera ku bantu abaali beetunda omu yamuyiwako n'amafuta. Yabasanganga wa? Mu ghetto. Gye yabeeranga biseera bitono nnyo Yesu we yali mu kyaki. Abasumba baffe nedda babeera mu kanisa aba mu kizimbe kye. Sente za ndiga kizimbe kikye. Ava waka kubanga eno wawe wali sente ze. Naye obulamu bwa Yesu bwali mu muntu wa wansi.
bw'osoma bayibuli eyo. Kati kanzire ku wali lwaki mmwe like bw'obeera nga ofunye omuntu obadde mukkiriza nnyo naye ogenda okulaba nga ate owasiza ngenda okulaba n'abawasiza ate nga badde mu kkanisa babayigiriza buli kimu nabo baawukanye Kati bayise mu counseling yeyina obuzibu oba mmwe ng'abantu ffe ng'abantu naye byombi kubanga obwongo bwange bwe mbuyisa mu bye nasoma ne bye nayigiriza mu kyaki n'okuba nga nabeera nnyo mu kyaki tukula nga tuva mu buwangwa ebiseera ebimu nga tetunaana kugira ki kuyingira oba mu mulokole oba mu ki psychologists say character formation starts from family and tribe. Okay. Yes. Kati essomero n'environment neyongerako. Okay. Yes, I get it. Ate jjukira by 4.5 years according to science, biology, psychology, omwana aba developing 85% of character. Ebitundu 85 ku buli 100 ebya character mu Luganda. No, it's okay. Empisa. Emyaka 4 n'ekitundu. N'emize gyonna. Ebola mukatuliki akugamba mpa omwana nga tanaweza myaka 4 n'ekitundu ajja kuba mukatuliki paka kufa. Tebagamba nti agenda sigalayo eri mukatuliki naye ne bw'avaayo alina ebintu ebimubeerako ng'endowooza eringa abakatuliki kubanga bo bakimanyi baasoma kyaki abakatuliki bo basoma tebali mu byaffe bino ebyabalokole kuzanyazanya wano mu kasita ofuna omwoyo omanyi buli kimu nno mukiraba kati ebyo ebintu tukula nabyo ne tugenda nabyo mu kyaki kati bwe tutuuka mu kyaki zaffe ez'abalokole tebaagala kusoma bo bagamba bayibuli egenda kuyigiriza buli kimu si kituufu bayibuli tegenda kugamba omubiri gw'engeri gye gukolamu kuva okuva kaviiri okutuuka kigere from here to here no olina okuteekamu biology mu biology omwo mulimu human anatomy mulimu psychology mulimu anthropology mulimu ensomesa kati singa bafuna abantu abakuukamu ebyo ne bakusomesa kati ne bagattawo Bible naye pasita ayagala akole buli kimu tulina waliwo ekiseera nga abapasita basomesa evolution leeta omuntu eyakuguka evolution n'asomese mugatewo Bible omuntu abeere ng'ategeerera ddala kaki ku mubiri kalina kukola katya mu mbeera ya Katonda kati ffe tuyingira muli nga kye bamanyi ye enjiri naye temuli science mu mbeera eyo gye mbadde mbagambyeko so tutuuka eyo mu church n'ebintu byaffe nga bye tubiina ne batandika otubuulira enjiri ne batandika okusaba ne batandika okusiiba naye nga tebatuuka waliyo emirandira egyetaagisa gye batakuza ne bajjanjaba so to ending up with fibrous roots nga temuli taproot kati nze
natuuka mu bufumbo nabeera nnyo ku church to the level of a pastor kuba obeera district coordinator obeera pastor okay lwakuba baali tebansasula kiraba church najoininga nga buli kimu kyakugula buguzi n'ettaka ku church kwetuula naye kati kumpi church esingayo bunene so twakozebwa nga tubitegeera byonna kati counseling nenjiyitamu naye counseling nze ku lwange wembeera pasita abasinga bakulaga side ennungi eyaabwe tebakulaga kyenyini ekiri mu ground nga bwenkinyonyodde nti ebintu bitawanya kyekimu owa wansi n'owa waggulu kitawanya kyekimu ye tayinza kugamba nti munnange nze kyali bwe kiti